Pama yabazibwe ab'emikwano tubalamusizaako nnyo nnyini ddala mu nnyera ya Mukama waffe Yesu nammwe abalala mwenna abatulaba wadde nga tonnalokoka naye ffe tulamulisiza mu linnya lya Kristo gwe twakkiriza gyebaleko muli mutya eyo buli omu gy'osinziira okulaba munyenye yaka yakuze okuseeyo yake olunaku olwaleero waliwo ekyenjawulo ku mukutu tukyaliddwa omugenyi tukyalidde tugenda kugabanako naye ebintu bingi era nga nkakasa we tunaaviira wano nga waliwo naawe kyoyize tagenda kuleka kyekimu era ng'obutalwayo nze Esther Munyenye yaka Nahia ngenda kubanga mukwanjulira akubuuzeeko ane oluvannyuma tumanye lwaki ali wano sebo nkulamusizaako. Nange nesimye okubanga wanyanirizaako ku mukutu guno olunaku olwaleero. Nange njagala okulamusaako ku batulaba mu kiramuso kya Mukama waffe Yesu Kristo nti Mukama yeebazibwe gwe wenna ali eyo omulungi atugoberera. Weebala okubanga weekumidde ku mukutu guno kubanga guleeta bingi nnyo by'obadde tomanyi n'obiyiga. Erinnya yenze Kamya Jonathan Kiyingi nange nakkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwange. Tutandise olunaku olwaleero nga tugenda kuba tuleeta abantu ab'enjawulo ku mukutu nga bwe kyaliwoko edda kizuukusiddwa buto kubanga kizuuliddwa nti kyali kitukola bulungi kitya nti bwe tugabanako obulamu bwaffe n'abantu abalala nabo ne baganabanako n'obwabwe naffe tufuna ebyokuyiga okuzibwamu amaanyi ate n'okusomesebwa. Jjukira okuyiga tekukoma buli muntu oyongera bwongezi ku kyoba omanyi ate n'abadde tamanyi n'ofuna omukisa oguyigiraawo. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tugabanako n'omwami Yonasaani Kamya ono nno mulongo adda ku balongo mbaddako mulundi gwakubiri naye nga naye kikufuula okuba omulongo yewa agenda tubiirako ku bulamu bwe ekisoboka kyayagala tumanye okuva gyali kyasobola ogabanako naffe naye nga kigenda kuba kiri so powerful era nga kigenda kuba kitukola bulungi ddala. Tosubwa tomusubwa nkwegayiridde nsaba otuwulirize agenda tubuulirako ku bulamu bwe obw'obulokozi. Yalokoka atya lwaki yalokokerawa amaze mu bulokole ebbanga ki era ki kyabufunyeemu akola oba balokole Mukama bannenge yabagaana okukola yabagamba muweereza buweereza so ano wennyini wetugenda okuba nga omuzindalo ng'okutera ssebo otubuulireko obulokole bwo butandika ddi butandikirawa lwaki wasalawo Kristo. Neyanze nnyo neyanzege Nahia okubanga ombuziza ekibuuzo ekifaanaganako bwe kiti. Ekyamazima okuba nti osalawo Kristo kisa era nga Bayibuli bw'ekyogera nti obulokozi kiba kisa. Era omuntu yenna atannaba kulokoka nze mujajinga kitono oba oli awo mba mujajinze kubanga kisebuka okubanga ekiseera kye kiba tekinnaba kutuuka. Omuntu oyo kubanga alokoka. Kakati ombuuzizza nti ndokoka nti era ndokoka ddi. Nahia nze njagala okutegeeza kino gwali wano n'omuntu omulala ndaba era n'omulala ali ndaba gye bulijja yonna. Nze naliko calling ya Katonda okuba nga ndokoka. Sikyajja buzi nti oba oli awo. Nzijukira baaleetanga enjiri ey'oku kyalo nga bw'omanyi nti bataddeyo ku crusades ezo. Kyalo kyekyo. Nze nzaalibwa Ebukunja mu Kyaggwe. Nomuli abantu. Oba oli awo. Naye tetukyali abantu era tetukunja abantu. Akakati okuba nga waliyo kye bayita okukunja batukunja sitaani wamu n'emizimu gye gyonna. Amiina. Nzaalibwa Ebukunja mu Kyaggwe. Era ng'omwami yanzaala ye Ssaalongo Karim Kibuuka wamu ne Nnaalongo we Namutamba Catherine. Mbaagala nnyo basinziira ku mutala Nakawaali esi Bukunja mu Kyaggwe Buyike district. Bukunja muliyo? Gye bali eyo. Bukunja? Yes, Bukunja mu Buyikwe South. Buyikwe muliyo? Balamusizza. Era mama wange Musoga Nnaalongo Nkwenda yino. Bannaye Basoga nange Mbenda yino. Kakati mu kujja nga tukula baaleetanga enjiri ey'oku kyalo crusades ezo abalokole zetukuba. Kati nze Mukama ekintu kyanteekamu kyakuyimba. Kati mwe abaana bange nkuze bwenti era nga muwulira nnyimba oba eddoboozi nga ddene oba nkola ntya nga nnyimba kuva dda nze ng'ekyo kye mpuliramu emirembe. Kati nga bw'omanyi nti tuteekawo tusettinga stage ne tuteekawo ettendo ne tuteekawo okusinza. Kati nze nga mu kuyimba kuno mulimu kye bayita emirere egyo oba saxophone eyo nga bw'ogiwula bwevuga oba kati nga mu piano wano bwe baba gisetinze balina engeri gye banyigamu n'owulira ogwo omulere. Kati nze ng'ekyo kyekindeeta nga kyekindeeta ku crusades zo. Kati nga nze ntuuka ne ku ddaala nga bwe baba bagenze nga nfunayo ebiti wakirimbi bajje
nfunemu kye bayita endongo ndowooza owulira desire eyo kijja kinkuliramu ekyo kati nga kyekimbeerako kyonna ate nga ngera okwatula kuti nga bamanyira bayita nti baani abalokose nga buli kaseera tuba tulokoka oba okitegeera nga buli kaseera abaani abaagala okulokoka nganze buli kaseera mbeerako ku balokose anti crusade ng'esobola okubeera ya wiiki naye nga buli lunaku bayita abalokose kati bato naye nga tumanyi kiki kikola kikuvuga kati ntuuka okutuuka nga nkuze njatula obulokozi ku myaka ng'emekaawo otegeera nzijjukiramu mu 2007 I don't know bana alina emyaka emeka ne mu 2007 awo okwatula obulokozi nti njatulira ddala kati ntegeera kyenkola kyendiko seerabira nnyo sisobola kwerabira muganda wange gw'omanyi obulungi Ssenyonjo Samuel mukwano gwoyo naye Mukama alina enteekateeka gye yamuteekateekamu nga amanyi okunonako nze Ssenyonjo yannonangako kuba kati yejjukira dadi waffe yali musumba era nakati musumba dadi wa Ssenyonjo kati nga ye musumba kati Ssenyonjo yakuza akimanyi kati nze va ku calling gye nalina naye ate nenkulanga sikitegeera naye kati ye Ssenyonjo muzeeyi we yamuyamba okulera ekyo kyalimu yazaalibwa taata musumba kati Ssenyonjo ne bamulera ekyo ng'akirina ne bamuteeka mu kkubo linnyini lyateekebwa okuba ng'akola ki ng'atambulira kati kyo ne kimuyambako kati Ssenyonjo najja nange nannonako ng'era bwe tuba tugenda ku kkanisa nga Ssenyonjo ng'abeera katugeze yabeerangako kali mu tawuni nga mu kkubiro gy'abeera gye twandiyitidde okugenda ku kyaki naye ng'ate alirekayo n'asooka najja nnona ewa Ssaalongo tugende ffenna mu kkanisa ate akkanisa eryeri mu tawuni ng'alina omukwano kati Ssenyonjo ekyo era ekyo kinfuula muganda we nnyo leave alone nti tuli baluganda kubanga bazaala Naalongo ne maama wa Ssenyonjo awo tulinawo oluganda olungi nnyo olutugatta awo naye ekyo ng'okivuddeko ekyo kimunjagaza nnyo Ssenyonjo yannonangako nangamba Jonathan jangu tugende kati ntuuka mu kkanisa olwo nga mmaze okulokoka njatudde obulokozi tuweereza era mu departments nga bw'omanyi tuweereza abavubuka then n'abakadde oba abakuzeemu kati ntandikira mu bavubuka okuyimba mu bavubuka nyimbirayo kati choir mistress mu kye bayita church choir mu bakuzeemu n'awulira nga nina ekitono ky'okuyimba kati ng'ate awulira eddoboozi eryo bali misinga ewaabwe mu bakuzeemu kati nga ngamba headboy jukira yali madam musomesa kati ku ssomero gye yasomesanga bwe neesimbawo ne banonda ku bwa headboy kati ye erinnya lyajjanga mpita bamuyita madam Julie Nantale era yatukuza bulungi ng'era atubuulira ebyo by'okuyimba nga abitulaga nnyo kati atuuka nondobayo mu bavubuka nga ngamba jangu bakulu eno otuyimbira eddoboozi eryo kati ekyasinga okundeetera okukyalenjinga bayambalanga amatanvuuwa nga bayambala amatanvuuwa bonna ne bambala ekigoye nga kibabika ku veenu waggulu yana paka ku bigere mwana gwe omulundi gwange ogusooka okugendayo okuyimba ennyimba z'amaloboozi nga nzaagala omulundi gwange ogusooka okugendayo okuyimba natuuza beesi bonna ensi neeyimuka mu kanisa ebagamba kyoye gwe bulijjo gwe tusubwa gwe bulijjo gwe tumisinga kati challenge yokka gye nafuna yakwambalanga matanvuuwa kati ate nga jjukira tubadde tukula nga bavubuka bakuba olwali Jonathan okaddiye kati nawe oli mubali ebirevu nabina nalinga mbisala awo Jonathan nawe okaddiye naye mpolampola nengenda nga nnyumirwa nnyo ennyimba ezo kati era Ssenyonjo gwe nkugambyeko kati nga ku kyalo bwe kubaako omuntu amaze n'afa kati nga nze ne Ssenyonjo ffe ready eziyinza okuba nga ziyimba ku kyalo mulumba olw'okukeesa obudde bwe ng'ennyimba mpitirivu ate nga tetudda mu luyimba nga muzijjawo ezo ennyimba twaziyimbanga ez'amaloboozi ezo zonna kati mu kyakikwaya bamadamu abo baziwandiikanga kati nga fe omulimu ogwaffe gwe tukola gwa kukwata luyimba ku lunne waalwo nga tukwata luyimba ku lunne waalwo kati Ssenyonjo nga tuba tuzimanyi nnyo ng'alina obubonero ng'alina sayini zayinza okukolaga nga gamba tuluddemu oba ekyo ekitundu tukitiddemu emirundi 2 oba tukiddemu 3 oba
kugamba nga tuyinza okuyimba era nga batunyumirwa nnyo buli awali eyafudde oba buli aba wali omuntu eyakuŋŋaanya ezo ennyimba nga zitutunda nnyo mu ngeri bwetyo. Nkyagadde ndowooza buli muntu twetaaga okumanya obuvo n'obudde obwo kati gye tutandikidde omuntu ng'onaamumanya bulungi alina osooka n'akutandikira obusiguko awo nno n'ojja ng'akutuukirawo omulabidde oba waali kati abalala we bamwegattiddeko okumutegeera. Abasinga obungi twesanga mu bibuga ne twerabira awo naye nga tomanyi munno gye yava naye wafunudde nakukyeyalingirako n'omanyi omuntu oyo kikwetera okwagala osigala naye oba obutasobola kusinziira ng'olaba munaye ebiboozi bye tebigatta na bibyo naddala ffe abaakulira mu byalo emboozi zaffe zaawukana n'ab'ebibuga. Ab'omu bibuga tebalina bye batunyumiza nnyo naye ffe tufuna bye tubakola ki kati bw'omaliriza awo nsuubira byonna wali obikolera ku ssomero kubanga okyogeddeko nti wali edboy manyi watuuka n'ovaayo kuba by that time kakasa wali mu primary kati n'ojoyininga secondary era mu kyalo kyaffe era gye wasigala kyalo kyaffe ennyini eyo kati bw'otuuka omaliriza okusoma ozze kati oli ku kibuga obulokole nze wendokokera bw'oyinza okuba wali wansooka kubanga ogambye 27 ate nali nkyali musiraamu nze ebiseera ebyo ate nga ndaba nnyo abalokole mu ngeri y'okuba nti abasinga okuba abanaku oba abaavu nze be nalabanga mu bulokole kuba nange nali mu kyalo nga tetulabamu bagagga era nga ffe tumanyi nti kituufu ddala obulokole ndowooza omuntu ng'olina nnyo ennakwe obeera olina kulokoka. Essaawa zino ndaba abagagga abalokole simanyi oba baaliyo naye nga balibeera basigala mu bibuga nga mu byalo tebatuuka butuusi ekintu ekyo gwe okimanyiiko ki olaba bwanaku bagenda baggwayo kati mu bulokole nga bw'oyogedde bw'otyo ekyamazima eyo yali mentality eya buli muntu yeteekeddwa okuba nga yali endowooza we basoma olunyiriri lwe luli mu matayo nga baga nti balina omukisa abo abaavuwazibwa kubanga obwakabaka obw'omugulu bwe baligaggawazibwa mu ggulu naye ate nga tugenda kufuna ekikumi kuno ku nsi ne mu ggulu oba okitegeera ebyo ebintu abamu tubyerabira nze nange bwe ntonno bwe nakula mmanyi nga ndaba era abalokole nga bendaba abasinga ng'ateekeddwa okuba either nga asotta akagaali ono ye mugagga asingamu obanga batambuza bigere obanga oluusi n'empale zirimu ebiraka naye gye tukomye tugenda n'okubangulwa mu kutegeera n'okusomesebwa ate tulina binnyo bitulabye nga ebintu bikyuka. Mwami Jonathan olaba omuntu omulokole nga mugagga kiki ekikugira mu bwongo? Ekinzijira mu bwongo nze mba ndaba nga oyo muntu atambulidde mu nnyiriri nga bwe zirina okubeera kubanga bayibuli etugamba nti mukama waffe ye mugagga ayina nnyini byonna alina obugagga obwakisibwa mu mawanga ne bwabugabira abo abamusaba bw'atubuuza nti baffe ng'ababi ennyo baffe tumanyi okuwa abaana baffe ebirungi talisingawo nnyo ye okuwa abo abamusaba ebirungi mukyala naye olina mutabani wo mukwano gwange tasobola kusaba mugaati gwe n'omugamba nti bamuweemu ejjinja era nga bayibuli bwetugamba n'akusaba ekyennyanja gwe n'omugamba nti bamuwe omusolo bayibuli katiawo katonda wabiffe n'atubuuza nti obanga ffe ababi tumanyi okubiwa abaana baffe ye talisingawo nnyo ekitegeeza nti mukama waffe asobola otugabira obugagga obwo ne tubeera nabo ntibweyagalira namu era nga bw'atugamba eri agamba Timoseewo ekyokubiri amugamba nti eno ebbaluwa eri abagagga b'emirembe gye kitegeeza ki nti abagagga bateekeddwa okuba nga babeeramu mu bulokozi kubanga lwaki nkubuuza ekibuuzo bwe kiti abantu ensangi zino nga nange nno ndi mu abo bwe baali balowoolezaako nti lwaki bw'alokose ebintu byonna abifuna mangu kati nga kireetera omuntu okulowooza nti alabika tabijja mu bulokole naye yeekwese mu bulokole ate mwabifunira ng'abijja walala naye ng'alaga abantu eki kati onsiigidde ekifaananyi eri omuntu andaba oyagala tegeeza nti Katonda ayina obugagga bw'abaana be era abamusaba abo bawo nga bw'okyogedde obanga adi Yesu yali ayogera n'abayigirizwa be mu Matayo nga abayigiriza but then ebibiina ebingi ne bijja ne biga nti waawe oyo tagoba mizimu ku lulwe wabula ku lwa Beelzebub bwakabaka w'ebyemizimu ekyo obanga sitaani naye asobola okuwa ebirungi abantu naye abantu nti nkugambye nga bwe tulina mentality eyo tubadde tukirowooza nnyo nti buli kirungi kyonna kyonna kya Sitaani kyansi si kya Katonda naye njagala okubaguliza gwe ku muvubuka munnange ali eyandaba nawe mulokole munnange ali eyandaba
nti tuve mu bulamu oba ekyo tukyenaazeemu n'okubeera mu bulamu obw'okwekaza obwekaza. Ekyamazima nahiya awatali ssente enjiri tesobola kubuulirwa. Tesobola. Ensimbi gwe musaayi gw'enjiri. Era bwe tutyo twakula tukyogera ebukunja. Twakula tukyogera ne Ssenyonjo oyo. Era Ssenyonjo mulinako emboozi nnyo. Twatuuka ne tugamba nti enjiri gwe musaayi gw'ensimbi. Era nga bwe kiri nahiya for example olina enjiri ogenda kubuulira katugeze Masaka. Bw'obeera olina emmotoka yaffe eri super custom ojjajja yeetaaga ogiyomu amafuta. Weetaaga okupangisa ebyuma oba obigule. Weetaaga emmere gy'ogenda okuliisa abantu. Weetaaga sente. Awatali sente tosobola kutambuza. Era emirimu gyonna gye twekedde okuba nga tuteekako engalo. Mukama wagenda okutuweera omukisa. Nti naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo. Kitegeeza ki? Tulina okukola. Twekedde okuba nga tukola. Wano wennyini. Mwami Yonasaani nze bwentyo bwe nkweyitira. Yeewaawo. Omuntu ali eyo awulira ayagala nnyo okumanya nti gwe awadde obujulizi n'okkiriziganya nange nti Katonda ye byonna mu byonna eri abamwagalira abamusaba abibawo. Yeewaawo. Kiki ky'oyinza ogabanako eri omuntu akulaba ng'oga nti singa mu byaddala saali Katonda kino kyendi oba kyenfunye nandibadde sikifuna bwe kibaawo ng'osobola okitubuulirako nga mu Katonda. Ekisooka kya byonna nkubamu flashback nemulisamu toki emabega nendaba nga ekirabo eky'obulamu singa sibadde mu Kristo nandibadde nafa. Nandibadde nafa. Ndabye Katonda wangi wazza mpisa. Wandibadde oli mufu. Ng'ekyamazima abadde Katonda yampisaawo. Kankuzeeyoko Katonda emabega. Bwe twali tukula waliwo omuvubuka gwe twakolanga naye gwe twamegganangamuko naye ng'ebigo gwe twasangagananga ne tulwanalwana mu kawo ng'eri y'abato nga twesangamu ne tugamba nti tulaba ani asinga. Ate mwe mwali bazibu nnyo tulaba ani asinga. Ate mulina akawala kabalwanyisa. We were still young. Kugamba nga anti abalenzi mutandika era muli bato. Kati awo omuvubuka ono twakolanga naye baamuyitanga Mwogezi. Mujjukira Mwogezi mu kumeggananga naye. Kati ne watuuka ekiseera ne baleeta omukyala baali bamusibye. Kati ng'aliwo omuserikale amwerekedde ku luzza ajja n'amazzi omukyala oyo. Kati n'asanga mukwano gwange ono muganda wange Mwogezi. N'amugamba nti ekidomola ekyo n'osobola okukyetikka. Kati Mwogezi mu kuddamu omukyala yamuddamu bulala n'amugamba ebigambo awo tonzirwalirako bulijjo gwakintikka olina kasibe bitya bitya. Omukazi n'amugamba nti togenda kuba mulamu. Ate ewammwe waaliyo ebintu ebyo. Togenda kuba mulamu. Omukyala oli gwe baali basibye si yali Muganda nti oba yali Muganda. Naye yali oba wengulu eyo yali ayogera olulimi lwe tutamanyi. Omukyala n'amugamba togenda kuba mulamu. Olubuto olugenda kudda mu mannyo. Sitya gwe ntya Katonda ennaku 3 Mwogezi yali amaze okufa. Yali amaze okufa. Olubuto nga luzze mu mannyo. Ng'olubuto lumugezze nga lumuzze mu mannyo omwana n'afa. Kati yazimbe no waggulu ne tuken. Ekyogedde. Kati awo ndowoozamu ne ngamba singa nali ne Mwogezi olunaku olwo. Kati simanyi oba Mukama yampugula atya naye mba nga sibaddeewo. Sikirinaako. Oba kitegeera. Obulamu Mukama wangi wazza mpisa. Mukama mpisizzaako mu bubenje. Kuliko emmotoka gye twalimu era nga tulina Ssenyonjo oyo. Omwana omuwala simanyi oba kiki ekyamutabukako. Nga muli naye. Ye yali ku steering omuwala. Nga yavuga. Emmotoka n'agiri nnyo omuliro n'agiwugula bw'ati. Nendaba ng'esigadde ku mipiira eki n'etagwa n'ekyuka ng'edduka emisinde gyesinza kugamba. Naye n'agenda agikwasa mu kakomera k'omuntu n'emaliriza ng'etomedde omuti nga teyeefudde nga tegudde naye n'esibira ku muti bw'eti n'eyabika mu maaso awo wonna wonna ebintu. Buli muntu yagitunulangako yabuuza ababaddemu baawonye naye nga tuwonye. Kisa kya Katonda kye nga kitulera nga kizize kituyisaawo. Apart from ekirabo eky'obulamu Mukama alina wangi wannyanjudde. Kakati era nahiya singa si bulokozi nandibadde sirina. Era n'abantu abandaba eyo enkumi n'enkumi z'abantu abagenda okuba nga bandaba nga singa si bulokozi simwandindabye. Mukama mpadde platform. Mukama nnyanjudde. Era okuyita ne mu ddoboozi lyange okuba nti nnyimba nze abantu bangi nnyo abamanyi nga sibamanyi. Wakati ngera bw'omanyi mu kanisa yaffe nti tuli ku online abantu bajja ng'oli agamba Jonathan
kati nga gwe weebuuza nti gwani naye ng'omuntu yaba akumanyi so ekyo nakyo Mukama agenze anyanjudde ntuuse ne gye sinaba kutuuka nze nga wagenda naye nga natuukayo eddoboozi lyange nga lyatuukayo n'ekirala okuyita mu sociogram eddoboozi lino sirikozesa ku kuyimba kwokka sirikozesa ku kwogera kigambo kya Katonda kwokka naye capital eddoboozi lyange lino capital kakati nga mu department ey'amawulire gyendi eyo nali eddoboozi lyange lyanyanjulayo nnyo natuuka ne banteeka ku set nga bwe ndi wano nga ntudde ne baŋŋamba kakati twogereremu bwe nayogera abantu ne baagala eddoboozi lyange ne baŋŋamba nti eddoboozi lyo bulungi so ne linyongerayo si ku ekyo kyokka ndifunyeemu kye ndifunyeemu ndi musajja mwogezi wa ku mikolo ndi musajja mwogezi wa ku mikolo nti ngenze nendaba nga nzija mbeerawo e Kampala oba oliawo etali nnyo Mange etali nnyo Ssaalongo oba etali nnyo ki naye eddoboozi okuyita mu bantu sociogram ligenze linnyanjula nengera nga njogerera ku mikolo gy'abantu nentuuka ne gye nandibadde like neneebuuza nti nambuza nnyo linnyanjudde eri abantu ab'enjawulo okuyitira mu bulokozi okuyita mu bulokozi so obulokozi bannange bunyonyootivu nnyo bulala nnyo buwoomerevu nnyo n'ekirala ekiri mu bulokozi nahiya osobola okusanga omuntu nga yaggweesa essuubi osobola okusanga omuntu nga yaggweesa essuubi ebweru eyo ng'omuntu yaggweesa essuubi naye bw'obeera oli eyo nga waggweesa essuubi ng'olaba buli kimu kikomye njagala okukutegeezaako nti tulina essuubi eddamu mu Kristo Yesu bw'oba obaddeyo nga tweyatulanga Kristo okuba mulokozi wa bulamu bwo bwe budde buno okwetwalira Kristo afuuka omulokozi w'obulamu bwo ofuna okuwummula bayibuli etugamba emirembe agaba singa ensi bwegaba singa ensi bwegaba osobola okusanga eyo abantu nga balina oba oliawo buli kyewandyetaaze naye nga ate mwana wattu tebeebaka ng'abantu munaate tebeebaka naye kati mu Kristo mulimu emirembe mulimu okuwummula bayibuli etugamba mumujje muzuulire emmeeme yammwe ekiwummulo oba okitegeera kakati mu Kristo mwokka mwe tusobola okuzuulira emmeeme zaffe ekiwummulo kikyotogeddeeko mazima ddala nga twandyagadde okukimanya kubanga nze mpulira mpeereddwa omukisa ate okwongera okubaako nange byemmanyi okuva gy'oli mbadde nkumanyi era nga nkulaba era nga nange nze omu ku bantu abakwagala onjagala naye munange onjagala omanyi okunjira nga jjo nagenda omanyi okunvubiriza manyi okwagala kakati tera nenkwagala naye nga nkwagalira ddala mu bikolwa byo era nga n'okusinga ddala bwe nkulaba nga oyimiridde mu kwaya nga mwoli oyimba bambi kiina engeri kyekinsanyusaamu nga ngamba omwami ono ateegulumiza yandibadde alaba ng'obaawana atafiitingawo kale nze ku lwange mba nina bye ndowooza nga nze naye nga ndaba ate gwe oli free nakyo gwe kyokola okikola okyagala ate ng'olaga okinyumirwa kati ku ekyo ngenda kukugamba bwe nti nasoma olunyiriri mu bayibuli olugamba nti emirimu gyaffe giriyisibwa mu muliro ku lunaku luli mbwe emirimu gyaffe giriyisibwa mu muliro kati ekyo mbwe omuntu bw'aliba yakoze bulungi girigenda naye bwe kibanga sigiri mu bulambulukufu giryokebwa kati mwana wattu ekyo kinzikakkanya neŋŋamba owaayo ewa Mukama ndiragayo ki nina ekinzigira mu bwongo neŋŋamba nti ng'omubuulizi w'enjiri bw'agibuulira oba ng'omusabye bw'asaba waliyo abasaba mwana wattu n'olaba nga akungumudde ennyenjo bamanyi buli muntu mu dipatimenti ye mwali ekintu ekyo ng'akikola nnyo kaakati nange ŋŋamba okuyimba kuno nja kuweera embalirire wa Mukama wange kaakati wenfunye akakisa konna okuweereza mu mbeera eyo ate nzijukira nnyo Joseph Segabo bwe yakyala ku kyaki yaffe n'agamba nti ffenna ffe tuba tuli babuulizi banjiri okuyita mu kuweereza mu kuyimba kwaffe okwo naffe tuba tubuulira enjiri mwana wattu ekyo nkikola n'okwagala kwange kwonna n'okusobola kwange kwonna weeyabayo manye wa Mukama wange Yesu Kristo yagamba abayigiriza be we yali ayogera mu ngero mu Matayo mu ssula ya 26 eyo
nagamba nti yababuulira naga nti obwakabaka bwa Katonda buno bulinga omwami omu yali alina gy'agenda okulaga naddira ebyobugagga bye n'abirekera abantu bw'omu n'amuwa talanta 5 omulala n'amuwa 2 n'omulala n'amuwa 1 kati mukudda n'asanga ow'ettaano nga yakubisaamu ng'alina 10 ow'ebbiri nga yakubisaamu ng'alina 4 omulala bw'onaabeera nga yagisimira n'amugamba nkumanyi gwe okwongera gy'otaasigira na ebyaddirira awo n'amugamba oli mubi nnyo tewali mwesigwa wandi wadde wakiri eyo talanta yange abasuubuzi ne bagisuubuza kati nange munange ewa mukama wange nina okuwaayo embaliriro ekyo kinzikakkanya kinkoze bulungi okukyazaako ku mukutu aye n'ogabanako n'ekyo nina ekibuuzo bwe nkulaba kye mba njagala okubuuza naye nagamba kankirinde ondete ku TV okimbuuze bulungi n'abalala bali bakikubuuza kimbuuze oba kiina afuna omukisa okuddibwamu kimbuuze ebirevu byebyo bw'oba ng'otambudde tofuna nnyo okusumbuyizibwa ng'abantu bakuwa zisalaamu kubanga byatandikira eyo abantu tukimanyi bulungi nti abantu b'ebirevu ebasunna kiba kiki gwe muggwe okubikuza ng'ebyo abannaffe bali kuba bakyewa nti kyabwe tofuna buzibu bwa salaamu bazimbuuza bangi okola otyawo bwansanga mu mbeera yange ennungi muwayo kajjambo naye nga togizeemu bwe mba mmanyi bwe bakiddamu nsobola okukiddamu nolowooza kitegeeza ki emirembe gibere naawe nangamba nange amiina nkiraba nnyo bakimbuuza nnyo kyekikutaataaganya muggwe ng'omuntu nti kikumazeeko emirembe like nze olusayi ebimu abantu bampita nnyo ajati kati ne bwemba infact nga nyambadde empale siri mu shariya newemba siveyirinze nze abantu bampita ajati I don't know why sirina swigida naye abantu bampita ki kati kituuka olumu ne kintamamu nga newemba nyambadde empale olinaga ajati nemba siveyirinze ajati kiki lwaki bandabanga ki gwe tokifuna mu buzibu sometimes wekisinga okumbeerezaamuko obuzibu oli kumpita musiraamu musiraamu tugende kati nga bababuuza musiraamu jangu tukutwaleko musiraamu okomawa I mean owiramu ekyo kiyingiramu neki nembaga no ndi mulokole ekino ekyekirevu ne Yesu Kristo abantu bebabeeranga nabo baabanga n'ebirevu kituufu naye gye sigaladde kukugira kuba nange nfuna challenges nga nebuuza gwe kikuyisa kiti kirina bwe kinkolamu obulala nda singa oli abangambye musiraamu nkutwale musiraamu jja tugende musiraamu okomawa muddamu ne mugamba naye siri musiraamu ndi mulokole so mu mbeera eyo Jona olinayo omuntu yenna mu bulamu gw'oyinza okwegomba gw'ogamba nti nali egombye okusinkana omuntu bwati singa Mukama ampa omukisa ng'owulira okiwuliramu emirembe era nga bwe kiba nga Mukama akikoze oyinza okyenyumirizaamu nga nze Mukama bwe yansinkanya Ssaabasajja Kabaka nankwatako ne mu ngalo nze ne mmanya nti abalala ne bwe naaba sibafunye nze Kabaka kyammala kale siinaayo nze muntu mulala yenna amuteringiye gwe nziraawo nga nze neba nene nfunayo omuntu tiwane abalala bawulira nti baweera obujulizi wa pulezidenti mbw'oba ngenda mu miitinga nze ebyo byonna Kabaka bwe yankwata mu ngalo nalaba nga abalala bonna ne batakola ki owulira nga kyaggwa era nkulaba omupositinga mwagala mukwano gwange beene baffe webale kati gwolinayo omuntu oyo mu nsi yonna of course naddala omuntu oyo ng'alina value gy'agenda okugatta ku bulamu bwange nze sigamba ekyo kyekyo nze kyenkugamba nti nange eyo omuntu oyo ng'agenda gatta value ku bulamu bwange mba mulyayanira so mu mbeera eyo sigenda kuvaako nga totuyimbidde basiyimbyemu totuwulidde kyaki gy'osabiramu olina ogitubuulira ate era obeeko akagambo k'osuulayo eri omuvubuka nga mwana wa bulenzi omale okawe n'ow'obuwala ku nsonga za relationship ebintu byenkulekedde bingi ndowooza nja kusimbirayo okuyimba kakati eri omwana ow'obulenzi naddala mu nsonga z'ebyomukwano zitutawaanya nnyo ate era n'okusalawo nakyo kitwalamu eddaala naye njagala okutegeeza kino kugamba kino
okuwasa omwana omulenzi njagala nnyo owase mukwano gwo wasa mukwano gwo n'ekirala kola okusalawo nga kuvuddemu saagala obeere influenced osalewo olw'okubanga waliwo aboogera oba okole ekintu olw'okubanga waliwo pressure ekuliko ojja kwejjusa kiddemu ekyo kiddemu kyonna njagala omwana omulenzi bw'owulira ng'otuuse okuwasa owasa omuntu gw'owulira ng'oyagala nga mukwano gwo n'ekirala tokola kusalawo ku pressure nti oba okuba baayogedde kino olwokuba baŋŋamba kino balaba mbu simanyi nkuze simanyi baŋŋamba kino simanyi bitya never ekyo tokikola kubanga ogenda kutuuka wejjuse ate ng'ovuwiiki endagaano gy'oyingiddemu tugamba ya bulamu okuggyako okufa okuyinza okuleetawo okwawukana mu mwe endagaano gy'oba okoze so take your time era bw'oba otuuse okukola okusalawo osabe ne ku Katonda akuyambeko banange pressure nze pressure nagirabako era nkyagiraba pressure n'obeera ng'ogenda okolera ekintu pressure because waliwo aboogedde waliwo abagamba kino waliwo tumaliriza tukoze ensobi tumaliriza tuli mu kwejjusa ate nze kankube nekino ekiseera kya relationship kino I mean courtship miseera kino ekya courtship yadde tusobola okupretendinga naye era tosobola kupretendinga kikumi ku kinne waakyo n'omanya nti ono gundi tayatika ne baatika nosalawo n'ogamba buyingira mu muliro ogwo ng'olaba oba n'ogamba stepping out oba kitegeera mu bufumbo si bubeeranga mukko naye mu bufumbo kyoba osazeewo n'omanya nti Jonathan ali bw'ati ekyo kaŋŋende nakyo ŋŋenze naye ng'akola nti ekyo kakati nammwe abaana abawala ate mu abaana abawala mwe mubeera ku pressure nnyo nkuze simanyi laba bannange bafumbiddwa nga gy'obeera nti omuntu bw'asusamuko ku 3 muoba n'agenda mu 3 mu 2 nti oyo tajjaza atajja ku I mean eyo pressure yammwe ey'abaana abawala ebaleetedde ebintu bingi nnyo oba kakati olaba nze nako mukwano gwange yaŋŋamba bw'ati no omulenzi yalina omwana omuwala nga mugamba nze kuguno omwaka bw'oba tompasizza ŋŋenda era bitya era kakati relationship yaffe gye tubaddemu nsaba tugikomyawo tusigale nga tuli ba mukwano omulenzi n'aŋŋamba omwanya omanyi gyonna kye nakoze stepinze out kati mulabe ekyagenda okuzzaako naye kyewuunyisa era ebbanga ligenda kwetoloola ng'omuwala oyo akyali bw'ati mu mbeera eyo lwaki lwa pressure alina pressure alaba ate kakati nga leero ffe mubalokole nga bw'omanyi mu kanisa gye ngenda okugamba gye nsabira embaga zimeruka buli kaseera buli mwezi kakati awo balaba nga bana balaba tabanga bo bakyasigalidde nze ndaba abateekateeka embaga yoba muganda oba nawe muganda olwaki tosalawo bw'oti ajja kugamba naye Ssenyonjo nga bw'omumanyi bwateekateeka embaga era oluba omutuukako nga kugamba gino weeteeseteese oti kati abaana bawala bo kye batamanyi ye agamba akasa muganda we yazitegeka buli kyoyagala kyonna ajja kuba akikuteerawo n'oluba okutuukayo nga kubuuza Jonathan how ready are you nga bwekitegeera ate nga ffe abasajja banne tuba tulina okuba nga ffe nga tuvimba mukko nga tuzitowa mukko ng'olina mukko ku weight oba kitegeera so si kukunywa mawabe wa muwala nti bajja n'obubirira oba kitegedde oba kitegeera so tweteeketeekemuko kubanga eno mu lubereberye yali agenda okuwasa n'agamba n'atonera omwana omuwala ngamutonera ebya zaabu kitegedde kugaba ebintu ebyo n'omuko n'amuwa ne maama we ne bamuwaayo ogende mbu otutte engalo nsamu simanyi please ekyo ndowooza ekyo kitumaze ku nsonga eyo nkoze bulungi nnyo ku nkomerero okusinga ne ku ntandikwa nahiya ebintu ebyo mwana gwe n'ebintu ebyo sikulimba kubanga ndabye nga ate munange bw'otuka kweza ensonga ndabika ate oba siriyasi awo ndi mukalaativu nnyo tujja kukozza ndi mukalaativu nnyo mu nsonga emu eri eyo ojja kunziza
ompadde ensonga ekkomyawo era nga olimye olekayo akabibi onaatandikirawo nadda tugenda kukomawo ne Mwami Jonathan ate nga ku mulamwa kumudiza ogwennyini waatulese agenda batulambululira okusingako awo kwebyo byatusumiddeko lwaki abawala mbeera nnyo ku pressure aye nammwe abalenzi lwaki mukola ebintu under pressure n'obeera ng'oswaza obulokole kubanga bannaye baswaza bulokole si famire mwe bava baabantu balaba balokole era ebababulira bagana abalokole baswa bamanyiira ne baleeta bulaba buntu balezi so tugenda kubanga tuwira ebigambo ebirungi okuva eri Mwami Jonathan omulundi ogwokubitwa Missinga naye nga sinnabakuta yatusuubiza agenda tuyimbiramu tukakasa byayogera ddala muyimbi oba yeewaayiriza gwe nange ffe tugenda okusalawo nahiya oyagala mbayimbiremu naye obadde ombuuziza ekkanisa gye nsabira sebo gyogere nsabira ku Harvest Teaching Ministries International tusangibwa Makerere Kikoni Nanfumbambi Road Omusumba ye Gerard Mukuye Bawa Divine akyasinze okusomesa abafumbo mu basumba bonna be tulina mu Uganda ekyo tekyegaanika yes so awo tusinziira okubeera nga tuweereza Katonda naye aŋŋambye embumba ayimbiremu oba kati kayimba kigenda koyagala okuyituyimbira emmeme yange no njagala nnyo yeebaze Mukama kikole emmeme yange yeebaze Mukama akayimba kagamba nti weebazenga Mukama gwe mmeme yange ne byonna ebiri mu nze sinzanga erinnya lye weebazenga Mukama gwe mmeme yange teweerabiranga birungi bye byonna weebazenga Mukama gwe mmeme yange ne byonna ebiri mu nze sinzanga erinnya lye weebazenga Mukama gwe mmeme yange teweerabiranga birungi bye byonna simanyi oba ombuusabuusa nze sibadde sikubuusabuusa mbaire nkakasa abantu byonna byeyogedde biki bituufu n'ebikwogerwako byebyo muwulidde byennyini bituufu nkwebaza ssebo obudde bw'otuwadde okukyalako ku myaka ate nga era nkwebaliza ddala n'omulundi guli ogwokubiri gw'onadda osobole okusigaza ebbanja ng'okimanyi ffe tukubanja nja kusanyuka wamu n'abatulaba okuddamu okulaba ate ng'otulambululira ddala kubanga kyekiviiriddeko ekyo abaana b'obuwala ogenda mu bufumbo ne bamalayo omwezi ne badda ani ow'okubreminga mukazi oba musajja singa mubanga mukoledde ekintu ku pressure ani ow'okubreminga ng'obufumbo obwo bumaze ne breakinga up so tugenda kuba tutandikirawo omulundi ogujja ne Mwami Jonathan genda ononye ebyo n'atugamba ku research amala ku sayidi zonna mbeere nga tolina sayidi sebu gyowekubira kuba mmanyi ebintu okubizza ewaffe mwe nga mulaga mmwe temusobya era musigala muli balongoofu naye njagala otuwe nga tolina sayidi neyanziza kagamba kutalekeka nga gwe wakateeseteese nga toyagala kubanga oddayo nako omulundi guno oba otuwa ate otusiba neyanziza nnyo neyanzeege okubanga nakyaziddwako wano kumunyenye yaka ate ng'ebeera eteekeddwa okutumbula eyo naawe eyake guno mukisa gw'amaanyi nnyo kubanga tuyisaawo ebigambo bye tulowooza nti biyinza okuba nga biyambako ku muntu omulala ali eyo kakati ekigambo kyekisobola kubanga ndekayo kya bulokozi gwe wenna ali eyo kyamazima nga tolokokanga nga twetwaliranga Kristo okuba mulokozi wa bulamu bwo kano ke kaseera waliyo obulamu oluvannyuma lwa buno ate nga buno bwe buteekerateekera obulamu buli obujja kaakati bw'oba tolimye lubimbi lwo ekyamazima lugenda kusigalawo Musumba yali atugamba nga tunyumizaamu n'atugamba nti baasiganga ebinyeebwa naye nga bw'omanyi abaana abato baatuukanga ebimu ne babirya kati nga we batasize nga baziika ebinnya ebikalu kati nga germination bw'ebaawo nga wali we baasiga bivaayo ng'ekifo kye bataasigamu ekyamazima nga kisigalamu amabanga ago kaakati naawe bw'obeera nga tolokose kati
buno obulamu olina kwatulira noga nti njatula Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwange oba okitegeera oba tokikoze kati bw'oliba ofudde mukwano gwange bw'otyo bw'oliba so kakati nkukoowoola singa akutiisatiisa singa akusendasenda of which nkusenda yes ojja eri Kristo nkusikiriza ojja eri Kristo obulamu bwo tewali kisinga ekyo kubanga nsinza kuleka n'ogenda nga tugabye ennamba zo za ssimu kubanga oŋŋambye oyogerera ku mikolo kakati nze oba oli anaaba akwetaaga tugenda kujjawa nga tutulekedde mu kisoogo ng'ate nali agadde otandikira ku mikolo ki era maama oyogerera abantu kikala ki kubanga baneemiyina elevo kwemwewa nawirako omuntu gwe baŋŋamba nti okubeera MC-wo oba muba muyita mutya kyekyo kya MC oba MC obeera oli ku mbaga kati ate we tubeera eri tuba baluŋŋamya ba mikolo mu kwanjula ne baŋŋamba nti omuntu omu asobola okusaba miliyoni 3 ku 4 niŋŋamba nga zonna zaaki kakati nebintiisa naye gose ogamba nze eyo siriiyo ate era nayo gyendi kusinziira ku muntu nga bw'oboze very good ansi ogirina nahiye ebintu obimanyi naye tugamba nti enkula y'omutwe yekuwa ensanirira ku birthday nkuyita nojja wonna nzijawo graduation byonna wonna nzijawo nfiiriddwa awo wonna tubaawo okubudabuda okuluŋŋamya omukolo gwo omanyi mu kufiirwa yesu tuba tufiiriddwa naye ate wabeerawo okufiirwa okulala okweyongeramu awo lwa nsonga nti omuntu aluuzinga n'abeera nga talina konto ku bintu bye oba kitegeera naye obaawo ate okufiirizibwa okulala okugenda nga kweyongerako naye so singa obeera nga olina enteekateeka ennungi emikolo gyonna gitambula bulungi nnyo nga bwe giteekeddwa okubeera nga gibeera twogera ku mikolo gyonna egiweesa Katonda waffe ekitiibwa okugjako egimuweebula egyo tugibeera bw'obeera ng'omanyi nti ogenda kumukolerayo eyo agagambo ogenda kusamirirayo eyo ekyamazima yo tetujja naye olina house warming ojaguza weebaza Katonda okuba nti olina ennyumba gyakutaddemu gy'ozimbye awo tujja kubeerawo olina amazaalibwa awo tujja kuba tubeerawo olina waguze emmotoka yo ogisanyukira olina abantu b'oyise naddala abantu nga bakuŋŋaanye abantu bonna we bakuŋŋaanira awo tujja kubeerawo twogera ku kwanjula twogera ku mbaga twogera amen buli mukolo gwonna oguweesa Katonda ekitiibwa ate nomwana tukoma ku ekyo kyokka ne tubeera ne mu conferences eziyigiriza tujja n'emirimu netubeera nga tusomesa era ffe tuyita ba Sseruganda ceremonial services yes yenze CEO oba onoofuna CEO omufuna ku nnamba zino wammanga ennamba eya WhatsApp ate ng'eyanguya nnyo emirimu eri 078667113 ngenda giddamu mu lulimi Oluganda 078771133 eyo bw'ogikubirako obudde bwonna nakugambye siri mufumbo mbuzi mbasikwata okujjako ngamba neebasi naye ate bonteerayo akabaluwa WhatsApp tuba tujja kubanga tufunagana bulungi nnyo bbeeyi yonna tugikolera okusinziira omuntu bw'abeera azze nga bwe nkugambye yes naye nga naffe mu bukadde yennyini tutuukayo kubanga tebasobola kuyita mu State House noga nti mumpe emitwalo 2 so onkoze bulungi obutagambika era nsaba sigala bw'otyo ate okyongeremu ndowooza wekiba kyakukyuka yongeramu buki bwongezi Mukama akumperemu omukisa oba weerabidde ennamba eyo nga tofunye mukisa kugiwulira gimalayo buli omu ali ku nsimu yange ogimanyi osookunga nti omwami oyo gwe waleese oyo ow'ekirevu oyo omwami oyo nga ku mutwe yagaanako enviiri nakkiriza wano enviiri ennamba yegimpe ngenda kuba ngikuwa mu nsonga yonna gwe gy'owulira gy'onaaba omwetaagamu ebisigadde munaabimala naye nga nze ennamba njagikuwa so nkweyanze ne mwami Jonathan omulundi ogulala ogusembayo nsanyuse nnyo obudde bw'otuwadde Kama akumpera omukisa ngero n'okukola obulungi beere bulungi mu myaka yakizikisa ye yake tubaagala